Twali never peace in the same way. Naye natugamba I think she's working with Jeff as partner. So should we say as TNS? Tenafuna omuyimbi gwe ya consolidating nga walaba shiba nti she was pro TNS everything TNS tebiri muntu ate Roger ye kazisonda sente Jeff kazironde nyimba nenga that pro artist wa TNS tali wokati ati kati tuli abayimbi basatu me Rachel Ray and Ava naye buli omu alina engeri gye yateesaamu n'omukulu so ze simanyi byabalala naye engeri kyange kyo kiri bwe kityo but fenna atuyambako so kati ye kenyini wanaba avuddeyo naga this is naye nga fenna tuli bayimbi Aroma what's wrong with her ye yava ebyaddala nze sinonooza nnyo byabayimbi balala fenna gye tuli naye buli omu akola bibye tumiitinga when we have meetings ne tukola bwetti naye weesanga ng'oli tokyamulaba kati ya Aroma sikyamulaba actually nga twogedde ku kyokulaba at first I remember Jowy Landa wali nnyo n'omukulu Palazzo Music how is the relationship so far yali manager wo how comes that kati oli nnyo ne Roger and stuff yaliko manager kati bloody wawayiriza just twayawukana musically yakukola aina kye yakukola taina kye yakukana ku muntu omwayukanya yakola ki ataina kye yakola I had to move on ze sometimes wendabanga wendi tekitambulanga wekyagala I move on. One thing I want to commend, you're a very beautiful talent, and I'm so glad that voice, the industry has perceived you the way we hoped it should. What are your plans? What do you want to change about the game? What statement do you want to make Ugandans? Apparently, that special something. I have a new song called Give Me More. It's a very beautiful piece. Music Njagala. Kukomyawo music y'omulungi mu ndongo kubanga right now ndaba music achagamye like what do you mean music omulungi like sweet music akakanya ebirowoozo by'omuntu nawulira n'agamba wow because if you listen to my new piece it's calm sweet and engeri gy'ompisa simanyi oba ndiba otuuka dine wakanyungoroluda people miss this music so kati nze nga Jowy Landa nga wenyimiridde wano njagala kutereeza music industry ye Uganda Spice kimulemye ne Shiba kibalemye abayimbi abasinga kikyabalemye ba Spice kibalemye kambeyo ng'omuyimbi nkiikirire abayimbi so ope kwa kakayimba akikire ku ba Spice but wakayimba ka Jowy Landa katuwemu katono tukawulire it's good katukawulire bakanatereeza industry